Mwenna mukitegedde nti olunaku olwaleero Hajji aleeteddwa mu kkooti. Wabula ffenna tubaye tulina essuubi nti Hajji olwaleero ayinza okutandika okwoza ng'ava bweru nti bayinza omuwa beyiro. Ekitasobose. Kakati gwe wenna mpuliriza, njagala ompulirize bulungi nnyo n'obwegendereza. Hajji Ali bw'aleeteddwa mu maaso g'omulamuzi, omulamuzi amusomedde emisango egimuvunaanwa. Okuli ogw'okugyako nnisha embuzi, oguli ogw'okwegatta n'omwana atanneetuuka ali myaka 14, gyonna nga yagyegaana. Era omulamuzi agambye nti omusango gwa Hajji okunoonyereza kwawedde gugenda atandika kuwulirizibwa mu kkooti enkulu atandike okwewozaako. Kakati bino by'obadde tomanyi ebituusewo mu kkooti. Njagala owulirize bulungi nnyo statement z'omulamuzi emisango gy'asomedde Hajji. Gwe wenna ali ku ttiimu Hajji, njagala owulirize bulungi nnyo. Gwe kennyini ojja kumanya nti wano waliwo essuubi oba wano tewali ssuubi. Kansooke nguwa omulamuzi tumuwulirize, naye njagala omuwulirize bulungi nnyo n'obwegendereza nga tonnaba kuseka oba nakujaganya. Ali mutangaza ku Rwanda mshoka basani mwana kandi tushikana mu 16 afunga mu 3 nakatunga abukuna nakawayo si kete production baga manji kumuzira Ali wakati mwezi wa 5 ya bimwena mwezi wa 10 ya bimwena ebuya mu Wakiso district walingo lumusajja ego mubalabirira omwana wena kubuyinza kintu anisha wakole kole omukwano n'omwana kintu anisha mwana ya 14 era nsalo tukasidwa amalo gavumenti kyalo kikiriza nga kisikatune weka jansi wa director of prosecutions bakutegeeza nti omuzira Ali lunaku olwaleero osindikiddwa mu kkooti enkulu. Bajja okuolunaku olutandika omusango okuwulira kono omusango guno okunanibwa saba gavumenti ategeeza ajja kweta obujulizi obwakasa ensonga zino wammanga nti omwana kintuhanisha ng'alina emyaka 14 yali muyizi mu ssomero ng'ali mu kibiina kya senior 2 mu ssomero lya Community High School Ekitende mu Kajjansa mu kanso. Bajja gamba nti omuwaabi musango guno Zuula Nakiswi ne maama w'omuwala yatusibako obuzibu era nga yali mufumbo oba mufumbo eri Mwizerwa Ali ng'alina n'abaana babiri nti avunaanibwa mu musango guno Mwizerwa Ali gwe taata akuzizza omwana ono yatusibwako obuzibu era nga mubadde mubeera wamu ne maama we ebuweya Kajjansa mu kanso. Era nti omuwaabi musango guno Zuula Nakiswi abadde abeera wamu n'omwana tusibwako obuzibu n'abaana balala 4 yavaanako mu bufumbo bulala era nga abawala bali basula mu kisenge kimu n'omuwala yatusibwako obuzibu abasula ku kitanda ekya dabodeeka. Nti mu kiseera ekimu mu mwezi ogw'omwenda omuwaabi yategeezebwako abaana be nti gwavunaanibwa wali osobola n'oyingira mu kisenge kyabwe era n'omukwano n'omwana oyo babadde basobola omuzunzizaawo emyaka 6 kyaleetera omuwaabi nti mulimu abantu bangi okuyita omwana okuva mu ssomero ajja kase ebyo era n'okumanya emirundi emeka ekyawanga mutegeeza kyakitaddeyo emirundi ebiwerako nti wakati w'omwezi ogw'okutaano n'omwezi ogw'omwenda teri kyabugagga kyegenda kufuna wavunaanibwa kolekolo y'omukwano n'omwana yatusibwako obuzibu era n'omutegeeza nti talina kubaako kwabulira mu nsonga eyo basiki ojja kumutta nti omuwaabi agenda maaso n'ekugenda ku poliisi y'e Kajjansi era n'okwatibwa nti bawuuzibwa ebibuuzo omusango wagwegaana era nti ennaku z'omwezi 10/2024
omwana tusibwako obuzibu yakeberebwa ku police form namba 3A era tuzibibwa nti yali asuuse okuva kukulizibwa okwali kutuuse ebitundu ebyekyama era nti n'akabubi akabika mutundu obwekyama kaali kamaze okutulwa oluvannyuma lw'okuba kyakozesebwa emirundi egiwerako nti ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'Okubiri naawe avunaani wagenda n'okeberebwa ku police form namba 24A era nekizuulibwa nti wali mulamu bulungi nga n'obwongo obukola bulungi tujja kuyinza kuwandiiko bino wammanga mu bujulizi bwabwe police form 3A wakeberera omwana ebbaluwa ey'obuzaale ey'omwana enkumbi bagigobye kitegeeza enkumbi tebagyogedde n'enjaga bagigobye nenga mukama enjaga bagigobye enjaga n'enkumbi babigobye enjaga n'enkumbi babigobye. Ladies and gentlemen, enjaga n'enkumbi babigobye. Ladies and gentlemen, enjaga n'enkumbi bagigobye. Haji yali mulamu bulungi, enjaga n'enkumbi tewali. Akati ogenda kuwulira embaga. Ladies and gentlemen, ffe kino kituwadde essuubi eddene ennyo n'eddeeka tugenda gireeta kati n'eddeeka enjaga n'enkumbi babigobye. Ladies and gentlemen, enjaga n'enkumbi bagigobye. Mawulire breaking news, enjaga n'enkumbi babigobye. Oyo gwe bayita jago gweri nalo soko gye kuli otya ate nkubuuza kiki ekiriwo oli bulungi kati embeera etambudde etya leero kooti enkulu guno gwanguyeemu wino kyayika obijjawa enkumbi ate enkumbi eriwa n'enjaga enkumbi n'enjaga enkumbi n'enjaga buzibu ki mufaaki bwaba ayagala tolagemu kumaanyi mufaaki yageraga agenda amanyire bali abaluganda bwe mufaaki okambwe mwalina yagezaako okumumanyira ne ku akawunti yange najja nakomentinako bagirabye abantu bali ku tiktok odda ku tv owa ekiri kitya embeera eri etya kwongera kukwata yes buli lukya emisango gimusomedwa nga bwowulidde omukulu bw'abadde agitematema
Yes. Obuuzayo emisango emirala egivunaanibwa Hajji ebyenjaga biteeko yakola ki kye bakusomedde awo oba tukiwuliddeeko tekiriyo enjaga bivuddewo enkumbi ate tewali kitegeeza babigobye ebyo byonna byonna tebiriimu basobola okwongerayo obujulizi obulala ne enkumbi n'enjaga kale bannayuganda oyo bamuyita Nurdin tege tukyagera maaso n'okubanga twetegereza ensonga nga bwe zirina okuba nga ziri. Remember nagamba nti zino ensonga za bannayuganda bali concerned and you are all here okulabika nga tufuna amazima n'obwenkanya. Njuka tuli live ku YouTube channel yaffe eya X Media Next Edition TV n'emikutu emirala gyonna so nkusaba koti ekakasizza nti omutwe baagukeberanga mulamu.